emirimu gye mukola gigenda gitya? Njagala okubuuza ku bantu ab'enjawulo abali mu nsi zino wammanga. Njagala okubuuza ku bali mu USA, njagala okubuuza ku bali mu UK, njagala okubuuza ku bali e South Africa, kambuuze ku bannaffe abali Oman, abali e Qatar, abali Saudi Arabia, bannaffe abali mu United Arab Emirates, mmwe nga muli mu ggwanga erya Rwanda, abali mu ggwanga erya Kenya, abali mu ggwanga erya Denmark saako ne Sweden, gye musinzira okuba nga mutuuliriza yonna saako ne bannayuganda abali mu ggwanga erya Uganda, ensi gye soogeddeko naye ng'otuwuliriza. Weebale nnyo okuba ng'otuwuliriza olunaku olwaleero yogera naffe ku ebyo ebigenze maaso mu wiiki eno gye tulabika okuba nga tukuba amabega. Naye nga tetunagenda luuyo olw'okwata simu yo, njagala okujjukiza gwe wenna alina ebyamaguzi mu ggwanga erya China, oli musuubuzi, oli muntu ssekinnoomu, naye ng'ebyamaguzi ebyo biva mu ggwanga erya China okuyingira wano mu ggwanga erya Uganda. Olumu okalubirizibwa entambula, obituusiza otya wano? Njagala okutegeeza nti kampani ya GTC Air&C Cargo yeyokka esobola okutambuliza ebyamaguzi ebyo mu bwangu. Mu bwangu naddala ng'okozesa ennyonyi, ate nga ne ku mazzi bisobola okuyitako bw'oba weetaaze entambula ey'oku mazzi. N'olwekyo kolagana ne GTC Air&C Cargo, kuba ku ssimu eyo eri toll free, tojja gisasulirako yadde 10 eri toll free, obe ng'okwatagana n'abasobola okuyamba okuva mu GTC Air&C Cargo osabaze ebyamaguzi ebyo n'akamwenyumwenyu. Ate engeri gye tuli mu lockdown bituukira ddala w'obyagala. Ali ku ssimu olunaku olwaleero tukusaba oyogereko naffe. Halo baba! Yes, bo kutuweereza mukagwa. Yeta olowooza eri omuvudu mukoyi w'omugwowulira n'ensuusu maagika omusanda wa Kyabazinga omulunzi wa Seekokene n'enzitto emba edizira kawuka waire kabiri haziya nga nsinzire wano ku Igenge Bugembe mu kibuga ekikulu kya Busoga. Yes, Sebo Susu Magic agamba atya leero endoze eyo z'abaana ba P7 abanatyaime nabo mu bibuuzo bino ebya PLE nti mwebale ino mwebale kuwandiika ku mpapula era nsuubira nti mwena mwabise ebibuuzo aye lwakuba nti nze timusobola kumbitaku nabaleebeeza. Taata bulijjo osoma totugambako. Baba nze tiringa Jofule Rutaya nono Pira Sematimba. Nze bwe nkola ebibuuzo eziragwene endamane byama byange ntera okuuma siiru. Nze gw'obona nina intelligence nkuuma ina ebyama obona ni Seekoko dange tidisobola kubitegeera kati nkobere iwe. Genda maaso weebale kusoma muganda wange. Ensonga dino ediri mu iwanga lya South Africa era okunaga ebintu mu maduuka nedo ne bali nekyo kye beeta xenophobia. But looting kubanga kunyagula ku loot gavumenti yaife lwakuba kwebuza abakumu magezi wano ekyokutuweemere mu lockdown kigiremye tuli kulinda akasente aye koona kalobye okutuuka okusinga otubonyabona okwegayirira gavumenti lwaki tebatwikiriza tujye tufune ku byobwerere ebye South Africa tuluutinge. Nze mbaire ndikuteesa nti gavumenti yaife yandibaire tufunira tiketi edde enoni ife tuniine wano Bombardier paka South Africa tusobole okukozesa omukisa guno tufune ku muceere tufune ku kawunga tufune ku kasukaali mu maduuka g'Abasaudi. Wangi oyagala kufuuka mubbi? Aye kambuuze mu paalamenti eyezirako ku memba wa paalamenti mugezi asobola kutuleetera kiteeso kino okusobola okuyambaku Abannayuganda. Simanyi egamba paalamenti eyo eidwire badoofu beerere olundi nze nja kusalawo mmire pini ndide neesimbewo nsobola okuteezesa abantu bange ab'ebusoga. Tukulinze taata. Waliwo n'ebindi baba ng'okuteeseza ensi yange Uganda esobola okuba nga yeetaba mu mpaka da Premier League ediri ne Bungereza editera okuba awo Bungereza tusobola okutumbula emizaano mu nsi yaife. Baba wompa nteesiiza bubi.
oba Premier League agitegeera n'ogitegeera. Ali ku simu. Omulala alo. Across the bridge, there is no sorrow. Across the bridge, da-da-da-da. The sun will rise across the river. Sebo. Understanding us to do sanyo. Mukuru. Wanji taata. Nze matali sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omunywa Honeypot. Akayimba kaki? Kiki ekikuyimbya obuyimba butyo kati? Aka akayimba kampa essuubi era ng'omuntu anaatera okufa. Wanji? Ate owaayi, enjala etutta, enjala etuluma, tugenda ffiira mayumba. Yessaawa tuyimbe ku buyimba obutugumya nti gye tulaga oba olyawo waliyo essuubi. Embeera etuuse ku ekyo? Across the bridge, there is no more sorrow. Wanji? Yes. Baatusuubiza bye baatusuubiza, baakoze nga luli. Mye. Temwafunye? Twayuuya, tweyagula. Kyokka nawulidde bagamba nti omuwendo gw'abo abakwatibwa ekirwadde gwakendedde. Minister of Health bwegamba. Batute tugende twetakulire. Ndowooza balabye bwe kitali kyangu kulabirira famire zaffe. Twazibawaddemu olunaku lumu lwokka. Kyabalemye. Ddala ekirwadde bwe kiba kikendedde. Batute tukubye okwenyookeza. Abantu abamu babagamba okwenyookeza emiddo, benyookeza ebintu ebitegerekeka, batandise okwenyookeza emikka egitategerekeka. Nga mukka ki? Abakyala abamu benyookeza mikka gya mmindi, mbo nabo balwanyisa kirwadde. Ensi eno sirabangayo lookudawuni ebuwanga eno. No. Lwaki? Wininnwagi asirise alinga atamanyi nti tuli waka bibbuwadde omubitutwala. Masake yatuvaamu dda. Olaba ne Dr. Amuza n'omukyala baatuvuddemu. Kyova olaba ne Honorable Nabbanja simunenya. Bw'ate owaayi ne Zahara Toto talina yadde akafaananyi kasobola osumulula bw'ati. Tulabeko. Mulabe. Basereebu mulimba nnyo. Enjala teyinza kubanga etutta. Nammwe ne mubeera abakodo. Batute. Bigambo bye mpulira taata. Nsaba abavubuka bannange mwekuume. Naye ate nno n'omuvubuka alowooza okwegadanga mu biseera bino ebya COVID bwe biti. Omutima aba alina guli ogwakaluba nga gulimu ne waya z'amasannyalaze. Ensi enoonya mmere gw'oli mu bya kisiru olowooza. Nkuwulira taata. Kijja kuba kibi nnyo omuvubuka okwewala COVID ate n'ofa enziku. So bad. Ojja kuswala nnyo. Sebo presenter. Yes, sebo. Ojja kuswala nnyo. Batute. Solido. Bw'atyo bw'alabise agambye ojja kuswala nnyo. Ali ku simu. Hello. Presenter. Wanji nyawo. Maama Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezziroobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, agamba tuyogera ki ku bigenze mu maaso mu wiki. Kitalo nnyo ekyamujja wange Butricious Daisy ow'ewandegeya. Wanji? Nsaba Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe agumye n'ab'eŋŋanda ze. Butricious yafudde. Nze sirowooza nti akyali mulamu. Kweno enjala egenda mu maaso. Mpozzi ng'ali andibotta. Kitegeeza akyali mulamu. Simanyi omwegwanyiza.
leka omuntu tajogereko kubanga tosobola kubika muntu mulamu. Gwe nga wano wabika omukulembeze w'eggwanga. No nyabo no tonteekako matugambuzi. Bologa? No nvaako maama tondeetera enkoko yakookolima emirundi 3 Peetero nga yeegaana Yesu. sibimanyi byoyogerako tuli mu kiseera kizibu. Ate ekya gavumenti okuvaayo neetegeeza nti enoonya lumbuye. Agambibwa okuba mu nsi endala ng'ate bamunoonyeza Uganda. Nze ndowooza basazeewo kukola omuzungu kyayita foreign currency. Naye kati oyo atali mu Uganda gavumenti egenda kumunoonya etya ng'ekozesa bluetooth oba wifi. Simanyi balayika baline. Naye watya nga lumbuye ali mu Uganda nga tali mu nsi za bweru nga bwe tulowooza, ng'alina waali eyo mu kyalo naye nga ffenna tulowooza ali bweru. Ayinza okuba ebifaananyi by'ateeka ku mutimbagano akozesa tekinologiya. Ono akyusa ebifaananyi ng'akozesa Photoshop. Kijja kuswaza nnyo gavumenti lumbuye okumunoonyeza mu nsi endala ne bakizuula oluvannyuma nti ali nakasongola. Gwe tulabangako firimu z'abazungu. Walabako firimu gye bayita American Spy oba American Pie Chart. Kiriwa ku byo? American Embassy. Wangi? Nze ndaba gavumenti kijja giswaza. Eggwanga lyaffe lyaswadde nnyo. Ennyonyi empya n'eggwama amafuta. Ennyonyi za Uganda zeetaaga omuntu azivuga nga yavugako booda. Lwaki? Abakuba kati nga muvuzi wa booda ye yabadde avuga ennyonyi yadde asobola ogiwunzikamu amafuta ne geenyeenya ennyonyi n'agivuga paka ku petrol station. Wangi? Ye pulezidenti kambuuze. Yenyawo. Emmotoka ezimu zinywa petro. Endala zinywa diesel. Kituufu. Amafuta g'ennyonyi go bagayita batya mu luzungu? Si petrolium jelly.